mu ggwanga erya Kiri awangudde akalulu kano wakati nga tewali amusuubira. Kyokka n'ekirala ky'olina okuba ng'omanya nti ekibiina ky'ajjiddemu kibadde tekibeerangako mu gavumenti. Gwe mulundi ogusookedde ddala n'afuuka ensonga abantu ne bamuwa akalulu afunye ebitundu 54 ku buli 100 ate nga amuddidde 56 ku buli 100 amuddidde afunye ebitundu 44 ku buli 100 amuddidde akutte ekyokubiri ye Jose Antonio Cast akkiriza naga nti omusajja Meze Gabriel Boric era ntegeddeko nti ekibuga Santiago abantu bali mu kujaganya bali mu kuba ndere engoma zivuga buli kimu. Myaka 35 joka mpulira essanyu buli ndaba omuvubuka oba olyawo ng'alina obuwanguzi bwatuuseeko nzikiriza nti buli kintu kisoboka. Ku myaka 35 afuuse omukulembeze w'eggwanga erya Kiri ate nga yasookedde ddala oba olyawo eggwanga lya Kiri bali mu buwanguzi bali mu kujaganya Santiago n'ebibuga ebirala eby'enjawulo endongo esindogoma. Agambye agenda kukola ekisoboka okulaba ng'asobozesa abavubuka okufuna emirimu, agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi obubadde bw'enfunda eziwera, agenda kulwanyisa obubbi obw'enkunala mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo n'emirimu emirala gy'atunuulidde okuba ng'akola. Tedros Adhanom Ghebreyesus ono yakulira ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku byobulamu ki World Health Organization